Mwana mwala amanyikidwa nga Cinderella Sanyu, ono gwe tumanyinga Cindy Byebe, the king herself. Omukyalo ono bambi muyimbi muli gatambula all over internet nti omukyalo ono bambi ali lubuto. Kakati wetwogerera twalabyeko ku Cindy Sanyu all over the weekend yagenzeko n'omwami we yagambye mukyala wange lwaki tetugenda ebintu bino ne twejjako stress mu weekend. Cindy bamututte n'asooka agikwata enki AK47 twalabye ku Cindy ng'akutte Emundu n'akwata magazini n'asooka ateekamu sasi ku sasi nagamba abintu bino munaye kambije mu lokososo kengende ndiyiga engeri gye bali kuba sasi ku nyama. Cindy adda practicing Emundu enwanyi Emundu erwana entalo emanyikidwa nga AK47 eyaddala muganda wange oba yolabye ku Mundu emanyikidwa nga AK47 eno Emundu omulwanyi namige gyatera okukozesa ku ground oba amajige betuyita wali agokutaka aga infantry agakuba ekyasi. Cindy gyabadde nayo bannaye nga practicing okuba ekyasi naye baza mwami we okubanga yamututte ate okubanga agenda awumweza ku birowoozo n'okubanga ayiga engeri gye bakubamu amasasi agaddala real life bullets sirabba bullets wabula real life bullets. Cindy ze yabadde akuba nga batageti ayiga kati gwe nobeeri ng'osalimbikira mu Cindy ndowooza natera na kusaba license babe nga bamuwa license ojja omugwira nayo okusabika. Yes, ma'am. Let's hold it. Who's next is guys time we need to do this. Okongera mawuli amalaga trending nga NEKOZ TV kuli amanyanze original Benja mugana nge nkusaba subscribinga obengo tweyungako updates zonna ojja batozisubwa.